Ng'ennaku z'omwezi 10 olunaku olw'enkya amasomero lwe galina okutandika olusoma olusooka olw'omwaka guno mu butongole. Kati abazadde bali mu kayisanyo okutegeka buli kyetaagisa okulaba ng'abaana badda mu masomero nga bafunye buli kye beetaaga. Ng'olusoma olusooka lutandika, abazadde basabiddwa okubeera ab'obuvunaanyizibwa eri abaana baabwe. Abasomesa batubuulidde nti abazadde nga beekwasa okukola bangi beegumbulira omuze gw'okuweereza obuweereza abaana. Twala omwana ku ssomero, tomuwa boodabooda, tomuwa special, tomuteeka ku takisi. Omwana muwerekere paka ku ssomero, bwe kiba kyetaagisa kumuleeyinga beedi, ekitanda okyale, omufaliso ogulabe, deeka gye bagenda omuwa ogisiime, oyagala ya waggulu ya wansi. Nti batono nnyo abamanyi ekituufu ekigenda mu maaso ku masomero gano kuba tebatuukayo. Essomero ettuufu si bizimbe na kalina, si byakwejalabya, naye okulaba nti omwana alina w'asomera nga wategeerekeka, okumanya nti essomero lirimu abasomesa era olaba nti ekifaananyi kye lisiiga lirimu abasomesa abanaasomesa omwana. Era okuganyulwa mu binaabasomesebwa, Hasadu Kirabira, ssentebe w'ekitongole ekitaba amasomero g'obwannannyini ki National Private Educational Institutions Association Uganda era omutandisi wa Kiara High School Bulaga, agamba abazadde kibakakatako okwekenneenya essomero okukakasa nti ddala lirina ebyetaagisa abaana baabwe okusoma ne bayita, gamba nga laboratory. Kaakati bw'oba onootwala omwana mu sekendari olina okumanya nti essomero lirina sayansi yagyasomesebwa laabu, lirina library, kubanga abaana bano ensoma empya twafuna ebitabo. Tulina okumanya nti essomero lirina ebyuma bikalimagezi ICT kuba nalyo ssomo. Nti abazadde balina eddembe okulambula essomero lyonna okulaba nga ddala lisaanidde okuteekamu omwana. Abaana bano tulina okumanya nti balina kye twandiise kabuyonjo akamugwanya. Abaana gye bagenda naawe n'otuukayo n'olaba gye banaabira, effumbiro ewateekebwateekebwa abaana bye balya. Kakati awo n'olyoka omanya nti ndi mu kifo ekituufu, naye okugwirana n'amasomero eno n'eri. Ensonga y'okuyigiriza abaana okusaba n'okwesabira eteereddwako nnyo essira nti abazadde bafudde nnyo ku ky'okunoonya ssente okuyigiriza abaana Katonda ne bakissa ebbali. One of the things that can make you to have a bright future of a cast one, it is the prayer. Ffe mu busiraamu tugamba edduwa, essaala ejjawo ekibi. So pray for the children. Bw'oba obasiibula ng'ova bakwate ku mutwe, basabire Mukama abaana bange bano mbakukwasizza, bawe obukuumi, bawe basome ebinaabagasa, bakingirize omulabo ow'omulwatu n'omukyama, bawe protection wano, musabire abaana bammwe, oba oli awo essaala zammwe Katonda ajja kuzitambulirako ate ziprotectingireko n'aba abalala abatakiriimu. Ekirala, abazadde bakubiriziddwa okutwala abaana mu masomero ag'ebisale bye bamanyi nti babisobola okwewala pressure mu biseera eby'omu maaso. Abazadde bangi mwesisigiriza olw'ebyenfuna, ensimbi ozisuubira ng'enkuba etonnye, ng'enseenene zigudde, ate okusoma kutandise. Kakati ffe tugamba nti kirungi ogende mu ssomero ly'osobola, kirungi ogende mu ssomero, totuula na mwana waka, genda mu ssomero oyogere n'essomero. Abazadde abamu ensobi weeva nti anoonya essomero eddene ennyo eritajja muwuliriza. Kakati kikugasa okufuna essomero ery'obukadde bw'otajja kusobola kusasula. Noonya essomero erisobola okuwuliriza. Jjojjo lyomanyi nti nja kugendayo mbannyonnyole nti nfunyewo $30 mu nnindeko 3 nja kugaleeta nga wayiseewo wiiki. Okusinga luweeteeka ku ly'otajja kusobola, gye bakusabye obukadde obutaano ate nga babwagalirawo. Bwe kituuka ku by'okwerinda by'abaana, tukitegedde nti bino birina kuba ku mwanjo nnyo mu ngeri ey'enjawulo. Waliwo ekiteeso eky'okwongera okutendeka n'okulambika abasikaali okumanya ekituufu kye balina okukola. Asikaali kano kammwe, asikaali w'ekiro, oli wa wabweru, oli wa munda, oli waki, asikaali tuyambe kubanga ffenna tubulizaako ne tulowooza nti gwe gw'otunula. Please don't sleep. Don't sleep at night. Weebake misana, weebake. Then ekiro tukuume. Then bwe baba nga waliwo mulaba nti waliwo ebikomera ebitatuuse, ebikomera mu bituuse. Kubanga these are human beings. Kubanga essomero lijja ne lireeta asikaali okuva mu kyalo najja akuuma essomero. Akuuma ebyobugagga by'essomero, naye ate akuuma n'abayizi, naye ng'ekyokukola takimanyi. Kirungi nnyo kati twateekawo enkola ey'emisomo okulaba nti baasikaali bano ba upgradinga. Omusirikale
oba abasirikale bo batwalo bateeketeeke. Ate n'amasomero tubakubira omulanga nti ekiseera kino mukimanyi ebizibu lwe tusinga okubifuna mu masomero. Abookya emiriro, abakola ky'essomero liggulawo. Kakati tulina okubeera n'ebyokwerinda ebigumu nga tuteeseteese abasirikale. Kirungi nnyo ne kamera zino zitubeera nazo mu ofiisi zaffe zibeeko abantu abalala abazirondoola n'abakulira ebyokwerinda mu ssomero nabo okubaako access at one moment. Ate eri abayizi empisa okumatira n'okumanya lwaki bagenze ku masomero y'entande basibiddwa. Abazadde ataddemu akakadde, ataddemu 3 n'ali ku basale n'ali ku buli omu zenna ky'ateekamu akusasulira fees ofuuka ow'obuvunaanyizibwa. Omwana ndaba obulungi ebintu 3 bigenda kukuumira mu ssomero w'oli. Empisa kikulu nnyo. Obwetoowaze. Omuntu yenna bw'oba olina ky'omusobezzaako is sorry on your lips. Let the word sorry be on our lips. Ekigenda okuwanguza omutandaba respect of everyone. Bayizi banno olina ky'oyagala ekya munno kimusabe. Kati eri abasomesa bano basabiddwa okubamiriisa ejjogi eri abayizi naddala bwe kituuka ku bintu bye beetikka nti bangi bakozesa olukujjukujju ne bayingiza ebintu ebitakkirizibwa okugeza ng'engoye oba ebiragalalagala. Gamba nga obwambe, gamba nga ebintu eby'obulabe eri bannaabwe. N'olwekyo kyetuva tugamba abazadde nti twala ku ssomero ebyo byokka ebyakakasibwa nti bye birina okujja ku ssomero. Ate n'ab'amasomero twongere okunyweza ebyokwerinda by'amasomero nga twekenneenya abaana bano ebintu bye bajja nabyo okukebera obulungi. Kubanga tukizudde abaana bajja n'emigaati naye nga munda migaati mulimu bintu birala. Abaana bajja ne peeni naye nga ate peeni mulimu ebintu birala. Ajja n'essaawa nga ate essaawa eyo simu. Kugamba tulina okubeera abajagujagu ennyo okulaba nti ate waliwo ebintu ebitagenda mu maaso mu masomero. Iyo poliisi erabudde abazadde okulekeraawo okuleka abaana abato okugenda ku masomero nga tebalina abawerekerako. Amasomero gasabiddwa okufa ku bintu ebiyinza okuvaako obubenje ku masomero. Essomero okusanga nga ziyina ebinnya ebitali bibike, pit latrines ezaagala okugwamu, live wire nosanga nti essomero liina amasanyalaze agatali mabike oba insulated. Enkya ogenda okuwulira nti omwana yalinye ku waya amasanyalaze ne gamukuba. Ebintu bino tubyogera wano naye bitera olusi okutuukirira ate ne tudda mu misango. Swimming pools mbadde muziwulira. I hope muina protocols ezigayidinga wani akirizibwa mu swimming pool. This time round kansuubire mu briefinga bulungi ba life savers wanga emisango egikwatagana ne swimming pool at least mwena mwali mugiraba wano. Bino byonna tebitegeeza nti omwana tayinza butafuna buzibu kyokka nga bwe bagamba nti okugema kusinga okuwonya.